tewali munnamawulire wa YouTuber ayagala Alien Skin afulume era yajja kukola ekyamaanyi nyakola akajagalalo afuna abavuka bakosawo ku kooti mugimanyi kino nkibaddamu court is a court tewepankiranga ku mateeka n'omulamuzi nkyogera wano entakera era waliwo abavubuka bampandiseeko amawulire naye nabasuuwinze njagala muteekayo babayita ba Kampala journalist simanyi Kampala jeno simanyi jona biki omu muwandiisi wa Zaake omulala wa Kyagulanyi bakukoze ekyali bankube propaganda munagambye mbu omulamuzi wa Rata Alien Skin bamugobe mu office sebo manyi kye bayita omulamuzi manyi omulamuzi kyazitowa ne kyali era nkyogera wano lujo sikyogera nawali twakulabye ng'otuuka even yesterday nabadde wano nembagamba bwe mujja ku kooti nga tolina kutegera kwa kooti sigala ewaka nekiro nagenda abaana nembagamba ewaka nga noonya empapula za Alien Skin ndatazola kwekontrolinga sigala eka mukuumire ku fangoni kuba manyi omulamuzi kyazitowa bw'aba asiba minisita asobola okusa prime minister semateeka omuntu gwetasiba ali omu ndowooza President Museveni omuntu agu naye newobeera biliyoni yabifeekera newobeera ani semateeka akukwata basiba abalamuzi bannaabo bujo ndaba abalamuzi nga babasiba kale tewepankira ne kabaka bayinza obutamusiba ne kabaka endowooza etteeka terimukkiriza naye munnange mutemwepankira ku semateeka w'eggwanga ate semateeka w'eggwanga asigala yetengeredde kitankula baganda empaji ya semateeka w'eggwanga ezo empaji za kooti zisigala zetengerera zokka zisiba ababaka ba parliament nere kino wakyogedde otuddaawo najjo nakyogedde nogamba nemwegendereze temumanyira abo abaana abakwa propaganda okuvaayo okunjogerako ebigambo basobole okunyiiza omulamuzi era nze netondera omulamuzi ku kyesaakoze kuba manyi amaanyi ge netondera abalamuzi bonna newe kyogedde otuddaawo omulamuzi newaba wa kooti nto newabanga muwala muto yakayingira mu kooti mu respecting ate bw'omutiisatiisa n'akola ensobi era ekuba ggwe newayekanga bwekanzi kyekyo kyabala kinyombesa yesterday natuse ku kooti nga waliwo balooya abazze omanyi kati omusango ogwo balooya abamu baagala platform kuba abo tebalina bebalangira tebamanyi twakola tutya PD tutambudde tutya empapula tuzina tutya tusetinze kiki baagala mpapula baagala okulaga nti bakola kuba kamera nyingi nembagamba kisooka bamwagala mpapula mukwate mugende mwalayo kye bapresentinze bajjako n'omulamuzi waya musajja yabuuziza bayayogedde biki omulamuzi n'anyiiga era ababaddeyo mwenna mukimanyi era nahabwe Erigoni Company ye yatuyambye okukwatirira okubirira n'okugezaako tuteke mpidi abamu ebigambo byakozesa bya kooti ate musango babagamba adde ennaku z'omwezi simanyi ddi babagamba nga 9 tomanyi ne pidi nagikola ddi ate kati twakyakomawo bakiyita production warrant gwe togimanyi nabagikola zemanyi ekyokola omulamuzi bw'amala okugamba nti tugenda kudda bwe tuti gwe okkirizibwa kati gwe atakola pidi ekikwata mu musanga tamanyi kumanya oyagala okuwamba bakulabe essawa yalo tetwetaaga likes wadde views twagala mwana kuvaayo season abaakola buli lunaku kati olaba abantu batandise okubala countdown eza Christmas twavudde mu 25 tubala kati countdown tetukyaweza mwezi abantu bali mu business yes ate n'abalamuzi season esembayo kubeera bagenda kuwummula banaatera okuwummula era bagenda kuwummula kati gwe bonnemesa kyenkola kuba yagala okwogera nnyo manyi kyenkola. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.